Ekitabo kya Danyeri essuula esooka. Ebyatuuka ku Danyeri ne banne abasatu e Babulooni. Danyeri ne banne mu lubiri e Babulooni. Mu mwaka ogwokusatu ogw'obufuzi bwa Yekoyakimu kabaka wa Yuda, Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni n'ajja e Yerusaalemi n'akizingiza. Mukama n'awaayo Yekoyakimu kabaka wa Yuda mu mukono gwa Nebukadduneeza, era n'ebintu ebimu eby'omu nnyumba ya Katonda n'abitwala mu nsi y'e Sinaali n'abiteeka mu ggwanika ery'omu ssabo lya Katonda we. Kabaka n'alagira Asupenaazi, omukulu w'abalaawe be, alonde mu Bayisirayiri abawambe, abamu ku balenzi ab'olulyo olulangira, n'abamu ku batabani b'abakungu, abavubuka abataliiko bulema, abalabika obulungi, abagezi, era abangu okuyigirizibwa, era abakabakaba mu kutegeera, era abasaanira okuweereza mu lubiri lwa kabaka, abayigiriza amagezi ag'Abakaludaaya n'olulimi lwabwe. Kabaka n'alagira baweebwenga buli lunaku ku mmere ya kabaka ne ku mwenge gwe yanywanga, baliisibwenga bwe batyo okumala emyaka 3, bwe giriggwaako balyoke bagende baweereze kabaka. Mu abo abaalondebwa mwe mwali Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya, bonna baali ba mu kika kya Yuda. Omukulu w'abalaawe n'abatuuma amannya amaggya, Danyeri n'amutuuma Berutesaza, Kananiya n'amutuuma Sadulaki, Misayeri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abeduneego. Naye Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyononesanga ng'alya ku mmere era ng'anywa ku mwenge ebyavanga ku mmeeza ya kabaka, n'asaba Asupenaazi amukkirize aleme okweyononesanga. Ne Katonda n'awa Danyeri okwagalibwa n'okusaasirwa Asupenaazi, omukulu w'abalaawe ba kabaka. Omukulu w'abalaawe n'agamba Danyeri nti, "Ntidde mukama wange kabaka eyabalagira bye munaalyanga ne bye munaanywanga. Singa anaalaba nga mukozze, nga temulabika bulungi ng'abavubuka bannammwe abalala, kabaka ayinza okunzita." Awo Danyeri n'agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yassaawo okulabiriranga Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya nti, "Nkwegayiridde otugezese okumala ennaku 10, ng'otuwa enva endiirwa n'amazzi ag'okunywa byokka. N'oluvannyuma otugeraageranye n'abavubuka abalala abalya ku mmere ya kabaka, olyoke osalewo ekyokukola ng'osinziira ku ndabika gye tuliba tulabikamu." Awo omusigire n'akkiriza okubagezesa okumala ennaku 10 nga bwe baamusaba. Awo ennaku 10 bwe zaggwako, bo baali balabika bulungi era nga bagezze okusinga abavubuka abalala bonna abaalyanga ku mmere ya kabaka. Awo omusigire n'abaggya ku mmere ne ku mwenge gwe bandibadde banywa, n'abawa nva ndiirwa zokka. Abavubuka abo abana, Katonda n'abawa amagezi n'okutegeera ebyokuyiga bye baali bayigirizibwa byonna. Danyeri n'asukkirira mu kutegeeranga okwolesebwa okw'engeri zonna n'okuvvuunulanga ebirooto. Awo ekiseera kabaka Nebukadduneeza kye yalagira baleetebwe mu maaso ge bwe kyatuuka, omukulu w'abalaawe n'abamwanjulira. Kabaka n'anyumya nabo, era mu bonna ne mutalabika abaalinga Danyeri, Kananiya, Misayeri ne Azaliya, kyebava bafuulibwa abaweereza ba kabaka. Mu buli kigambo eky'amagezi n'ekyokutegeera kabaka kye yababuuza, yalaba nga basinga emirundi 10 abasawo n'abafumu bonna abaali mu bwakabaka bwe bwonna. Awo Danyeri n'asigala mu lubiri lwa kabaka okutuusa mu mwaka ogw'olubereberye ogwa kabaka Kuulo. Danyeri essuula ey'okubiri. Ekirooto kya Nebukadduneeza. Mu mwaka gwe ogwokubiri nga kabaka, Nebukadduneeza n'aloota ekirooto ne kimweraliikiriza nnyo ne kimubuza n'otulo. Awo kabaka n'alagira bayite abasawo n'abafumo n'emmandwa n'Abakaludaaya bajje bamutegeeze ekirooto kye yaloota. Ne bajja ne bayimirira mu maaso ga kabaka. Kabaka n'abagamba nti, "Naloota ekirooto ne kinneeraliikiriza era kimbuzizza n'otulo. Njagala muntegeeze amakulu gaakyo." Abakaludaaya ne balyoka baddamu kabaka mu lulimi olusuuli nti, "Ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Buulira abaddu bo ekirooto, nabo banaakutegeeza amakulu gaakyo." Kabaka n'addamu nti, "Kino kye nsazeewo. Bwe mutantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo, munaatemebwatemebwa n'amayumba gammwe ganaamenyebwamenyebwa. Naye bwe munantegeeza ekirooto n'amakulu gaakyo, n'abawa birabo n'empeera n'ekitiibwa ekinene. Kale muntegeeze kye naloota n'amakulu gaakyo." Ne bamuddamu nate nti, "Ayi kabaka, tubuulire ekirooto kyo, naffe tunaakutegeeza amakulu gaakyo."
Kabaka n'addamu nti, kaakano ntegeeredde ddala nga mwagala kumala biseera, kubanga mulabye nga kinsazeewo mmaliridde okukikola. Naye bwe mutantegeeze kirooto, nja kubabonereza mwenna wamu. Bwe mutambulire kye naloota, mwekobaanye okunnimba n'okumbuulira ebigambo ebikyamu nga munsuubira okukyusa ku ndowooza yange. Kale nno muntegeeze kirooto, ndyoke ntegeere nga muyinza n'okuntegeeza amakulu gaakyo. Abakaludaaya ne baddamu kabaka nti, tewali muntu mu nsi n'omu ayinza kukola ekyo ky'osaba, ayi kabaka. Ate era tewaabangawo kabaka wadde omufuzi omulala ow'obuyinza ennyo yali abuuzizza ekigambo ekifaanana bwe kityo omusawo yenna, newankubadde omufumu yenna, newankubadde omukaludaaya yenna. Ekyo ky'osaba, ayi kabaka, kizibu nnyo, era tewali ayinza kukitegeeza kabaka wabula bakatonda abatabeeramu ffe abantu. Kabaka kyeyava asunguwala nnyo ne yeekalamula n'alagira okutta abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Ekiragiro ne kiyita okutta abagezigezi bonna, ne banoonya Danyeri ne banne nabo okubatta. Awo Danyeri n'atuukirira Aliyooki omukulu w'abaserikale ba kabaka eyajja okutta abagezigezi ab'e Babulooni, n'ayogera naye n'amagezi n'obwegendereza. N'abuuza Aliyooki omwami wa kabaka nti, kyavudde ku ki kabaka okuwa ekiragiro eky'obukambwe bwe kityo? Aliyooki n'alyoka ategeeza Danyeri ensonga eyavaako ekigambo ekyo. Danyeri n'agenda ne yeegayirira kabaka amuwe obudde, naye anaamutegeeza amakulu g'ekirooto. Katonda abikkulira Danyeri ekirooto n'amakulu gaakyo. Awo Danyeri n'addayo mu nnyumba ye n'ategeeza banne, Ananiya, Misayeri ne Azaliya, ekigambo ekyo. N'abagamba basabe Katonda ow'omu ggulu abakwatirwe ekisa, abalage amakulu g'ekyama ekyo, baleme kuzikirizibwa wamu n'abagezigezi abalala ab'e Babulooni. Mu kiro ekyo ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa. Danyeri n'alyoka yeebaza Katonda ow'omu ggulu, ng'agamba nti, lyebazibwenga erinnya lya Katonda emirembe n'emirembe, kubanga amagezi n'amaanyi bibye. Oyo akyusa ebiseera n'ebiro, aggyawo era assaawo bakabaka, awa amagezi abagezigezi n'okumanyisa abo abategeevu. Abikkula ebigambo eby'obuziba eby'ekyama, amanyi ebiri mu kizikiza, era yeetooloddwa ekitangaala. Nkwebaza, nkutendereza ayi ggwe Katonda wa bajjajjange, ampadde amagezi n'amaanyi, era ntegeezezza kaakano bye twakusabye, kubanga otutegeezezza ekigambo kya kabaka. Awo Danyeri n'agenda eri Aliyooki, kabaka gwe yali alagidde okuzikiriza abagezigezi ab'e Babulooni, n'amugamba nti, tozikiriza abagezigezi ab'e Babulooni, ntwale eri kabaka, nange n'amutegeeza amakulu g'ekirooto kye. Amangwago Aliyooki n'ayingiza Danyeri eri kabaka, n'amugamba bw'ati nti, nzudde omu ku basajja okuva mu banyage ab'omu Yuda, anaakutegeeza amakulu g'ekirooto kyo. Kabaka n'addamu n'agamba Danyeri, erinnya lye ddala Berutesazza, nti, ggwe oyinza okuntegeeza ekirooto kye naloota n'amakulu gaakyo? Danyeri n'addamu kabaka nti, ekyama ky'owaliriza abagezigezi okukikutegeeza, tebayinza kukikutegeeza n'akatono, wadde abafumo, abasawo n'abalaguzi. Naye waliwo Katonda mu ggulu abikkula ebyama, oyo yakutegeezezza, ayi kabaka Nabukadduneeza, ebiribaawo mu nnaku ez'enkomerero. Ekirooto kyo era omutwe gwo bye gwaloosebwa ku kitanda kyo bye bino. Ayi kabaka, bwe wali ku kitanda kyo nga weebase, waloota ebiribaawo oluvannyuma, era Katonda abikkula ebyama akutegeezezza ebiribaawo. Naye nze ekyama kino kimbikkuliddwa, si lwa kuba ndi mugezi okusinga abantu abalala bonna abalamu, naye kyekivudde kimbikkulirwa, ayi kabaka, otegeezebwe amakulu g'ekirooto kyo, era naawe otegeere ebirowoozo eby'omu mutima gwo. Ggwe, ayi kabaka, watunula n'olaba ekifaananyi ekinene, ekimasamasa era nga kya ntiisa, nga kiyimiridde mu maaso go. Omutwe gwakyo gwali gwa zaabu omulungi, ekifuba kyakyo n'emikono gyakyo byali bya ffeeza, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo byali bya kikomo, ate amagulu gaakyo nga ga kyuma. Ebigere byakyo ekitundu nga kya kyuma, ate n'ekitundu nga kya bbumba. Bwe wali okyakitunuulira, ejjinja eddene ne limogoka lyokka ku lwazi, nga tewali alikutteko, ne likuba ebigere by'ekifaananyi eby'ekyuma n'ebbumba, ne libimenyaamenya. Olwo ekyuma n'ebbumba, n'ekikomo n'effeeza, ne zaabu, ne biryoka bimenyekamenyekera wamu, ne bifuuka ng'ebisusunku eby'omu gguuliro mu budde obw'ekyeya. Empewo ne zibitwalira ddala obutalekaawo kantu. Naye ejjinja eryakuba ekifaananyi ekyo ne lifuuka olusozi olunene
ne lijjula ensi zonna. Ekyo kye kyali ekirooto kyo, era kaakano katukubuulire ayi kabaka amakulu gaakyo. Gwe ayi kabaka, gwe kabaka afuga bakabaka bonna. Katonda ow'omu ggulu gwe yawa obwakabaka n'obuyinza n'amaanyi n'ekitiibwa, yassa mu mikono gyo abantu bonna gye bali, ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga okubifuga. Gwe mutwe ogwa zaabu. Bw'olivaawo waliddawo obwakabaka obulala obutalyenkana bubwo maanyi. Obwo buliddirirwa obwakabaka obulala obwokusatu obw'ekikomo obulifuga ensi zonna. Obwakabaka obwokuna buliba bw'amaanyi ng'ekyuma ekimenyaamenya bintu byonna, era ng'ekyuma bwe kibetenta ebintu byonna, nabwo bwe bulimenyaamenya ne bubetenta obwakabaka obulala bwonna. Era nga bwe walaba ebigere n'obugere, ng'ekitundu kya bbumba lya mubumbi n'ekitundu kya kyuma, obwakabaka obwo buliba bwawulemu, naye bulibaamu ku maanyi g'ekyuma, kubanga walaba ekyuma nga kitabuddwamu ebbumba. Era nga obugere bwe bwali ng'ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba, n'obwakabaka obwo bwe buliba bwe butyo, ekitundu bw'amaanyi n'ekitundu nga bunafu. Era walaba ekyuma nga kitabuddwa n'ebbumba, n'abafuzi b'obwakabaka obwo baligezaako okwegattira mu kufumbiriganwa, naye tebalisobola, ng'ekyuma bwe kitasobola kwetabula na bbumba. Mu mirembe gy'abakabaka abo, Katonda ow'eggulu alisaawo obwakabaka obutalizikirizibwa emirembe gyonna, so tebulifugibwako ggwanga ddala lyonna, naye bulimenyaamenya ne buzikiriza obwakabaka obulala bwonna, ne bubeerawo emirembe gyonna. Walaba ejjinja nga bwe lyamogoka lyokka ku lusozi nga tewali alikutteko, era nga lyamenyaamenya ekyuma n'ekikomo n'ebbumba n'effeeza ne zaabu. Katonda omukulu akutegeezezza ebiribaawo gye bujja. Ekirooto kya mazima ddala, n'amakulu gaakyo tegabuusibwabuusibwa. Awo kabaka Nabukadduneeza n'alyoka avunnama ku ttaka, n'assaamu Danyeri ekitiibwa, n'alagira okuwa Danyeri ssaddaaka n'omugavu. Kabaka n'agamba Danyeri nti, mazima Katonda wammwe ye Katonda wa bakatonda, era ye Mukama w'abakabaka, era ye mubikkuzi w'ebyama, kubanga osobodde okubikkula ekyama ekyo. Awo kabaka n'alyoka afuula Danyeri omukulu, n'amuwa ebirabo bingi ebinene, n'amuwa okufuga essaza lyonna ery'e Babulooni, era okuba omwami omukulu ow'abagezigezi bonna ab'e Babulooni. Danyeri n'asaba kabaka okukuza Sadulaki, Mesaki ne Abeduneego mu bufuzi bw'essaza ly'e Babulooni, naye Danyeri n'asigala mu lubiri lwa kabaka. Danyeri essula ey'okusatu. Ekifaananyi ekya zaabu. Kabaka Nebukadduneeza yakola ekifaananyi ekya zaabu, obuwanvu bwakyo emikono 6 n'obugazi bwakyo emikono 6, n'akiyimiriza mu lusenyi lw'Edduula mu ssaza ly'e Babulooni. Awo kabaka Nebukadduneeza n'alagira okukuŋŋaanya abakungu be bonna, ab'amasaza n'abamyuka baabwe, abafuga, abalamuzi, abawanika, abawi b'amagezi, bannamateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza, bajje babeerewo ng'ekifaananyi kabaka Nebukadduneeza kye yayimiriza kiwongebwa. Awo ab'amasaza n'abamyuka baabwe, n'abafuga, n'abalamuzi, n'abawanika, n'abawi b'amagezi, ne bannamateeka, n'abakulu bonna ab'omu masaza, ne bakuŋŋaana olw'okuwonga ekifaananyi kabaka Nebukadduneeza kye yayimiriza, ne bayimirira mu maaso gaakyo. Awo omulangirizi n'ayogerera waggulu nti, mmwe abantu mwenna, amawanga gonna, n'ab'ennimi zonna, mulagirwa nti bwe munaawulira eddoboozi ly'eŋŋombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, n'ery'ebivuga ebirala byonna ebya buli ngeri, ne mulyoka muvunnama ne musinza ekifaananyi ekya zaabu kabaka Nebukadduneeza kye yayimiriza. Era buli anaagaana okuvunnama n'okusinza mu kiseera ekyo, ajja kusuulibwa mangu ago wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abantu bonna, n'abamawanga bonna, n'ab'ennimi zonna, bwe baawulira eddoboozi ly'eŋŋombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ery'ebivuga ebirala ebya buli ngeri, ne balyoka bavunnama ne basinza ekifaananyi ekya zaabu kabaka Nebukadduneeza kye yayimiriza. Awo mu kiseera ekyo, Abakaludaaya abamu ne bajja, ne baloopa Abayudaaya. Ne bagamba kabaka Nebukadduneeza nti, ayi kabaka, obeerenga omulamu emirembe gyonna. Gwe wateeka etteeka, ayi kabaka, nti buli anaawulira eddoboozi ery'eŋŋombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo,
n'ekkondeere n'erya buli kivuga ekirala kyonna anaavunnama n'asinza ekifaananyi ekya zaabu, era buli anaagaana okuvunnama n'okusinza anaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Waliwo Abayudaaya abamu be wakuza mu kufuga essaza ly'e Babulooni, Sadulaki, Misaki ne Abedunego. Abasajja abo, ayi kabaka, bakunyooma, tebaweereza bakatonda bo, era tebavunnama kusinza kifaananyi kya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asunguwala, ne yeejuumuula, n'alagira okuleeta Sadulaki, Mesaki ne Abedunego. Awo ne baleeta abasajja abo mu maaso ga kabaka. Nebukadduneeza n'ababuuza nti, mmwe Sadulaki, Mesaki ne Abedunego, ddala kituufu mugaanye okuweereza katonda wange n'okuvunnama okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye nayimiriza? Kale nno kaakano bwe munakkiriza nga muwulidde eddoboozi ery'eŋŋombe, n'endere, n'ennanga, n'amadinda, n'ekidongo, n'ekkondeere, n'erya buli kivuga ekirala kyonna, ne muvunnama ne musinza ekifaananyi kye nakola, kinaaba kirungi. Naye bwe mutaasinze, mu kiseera ekyo munaasuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era Katonda aluwa oyo anaabawonya mu mikono gyange. Sadulaki, Mesaki ne Abedunego ne baddamu kabaka nti, ayi Nebukadduneeza, tekitugwanira kukuddamu mu kigambo ekyo. Bwe kinaaba bwe kityo, Katonda waffe gwe tuweereza ayinza okutuwonya mu kikoomi ekyaka n'omuliro, era n'atuwonya mu mukono gwo, ayi kabaka. Naye ne bwe kitaabe bwe kityo, tegeera, ayi kabaka, nga tetugenda kuweereza bakatonda bo newaakubadde okusinza ekifaananyi ekya zaabu kye wayimiriza. Awo Nebukadduneeza n'alyoka yeejuumuulira ddala, n'ajjula obusungu, n'atunuulira Sadulaki, Mesaki ne Abedunego n'obukambwe, n'alagira ekikoomi kyake emirundi 7 okusinga bwe kyali kyase. N'alagira abamu ku basajja ab'amaanyi ab'omu ggye lye okusiba Sadulaki, Mesaki ne Abedunego n'okubasuula mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo abasajja abo ne basibibwa nga bambadde engoye zaabwe, ekkanzu zaabwe, n'eminagiro gyabwe, n'eby'oku mitwe gyabwe, ne basuulibwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro. Awo kubanga kabaka yali alagidde okukumira ddala ekikoomi kyaka ennyo, ennimi z'omuliro ne zitta abasajja abo abaasuula mu kikoomi Sadulaki, Mesaki ne Abedunego. N'abasajja abo abasatu, Sadulaki, Mesaki ne Abedunego, ne bagwa wakati mu kikoomi ekyaka n'omuliro nga basibiddwa. Awo Nebukadduneeza kabaka n'alyoka yeewuunya, n'ayanguwa okusituka, n'abuuza abakungu be nti, tetusudde basajja basatu nga basibiddwa wakati mu muliro? Ne baddamu kabaka nti, mazima bwe kiri, ayi kabaka. N'abagamba nti, nze nga ndaba abasajja 4 nga basumuluddwa nga batambulira wakati mu muliro nga tebaliiko kabi. N'owookuna aliŋŋanga omwana wa bakatonda. Awo Nebukadduneeza n'alyoka asembera kumpi n'omulyango gw'ekikoomi ekyaka n'omuliro, n'akoowoola nti, Sadulaki, Mesaki ne Abedunego, mmwe abaweereza ba Katonda ali waggulu ennyo, mufulume mujje wano. Sadulaki, Mesaki ne Abedunego ne balyoka bafuluma wakati mu muliro. Abaamasaza n'abamyuka baabwe, abafuga n'abawi b'amagezi, bonna ne bakuŋŋaana ne balaba abasajja abo ng'omuliro teguyinzizza mibiri gyabwe, so n'enviiri z'oku mitwe gyabwe nga tezisiridde, so n'engoye zaabwe nga teziyidde, era nga n'olusu lw'omuliro terubawunyako. Nebukadduneeza n'agamba nti, Katonda wa Sadulaki, Mesaki ne Abedunego yeebazibwe. Atumye malayika we, era awonyezza abaddu be abamwesize ne bawakanya ekigambo kyange nze kabaka, ne bawaayo emibiri gyabwe mu kabi, baleme okuweereza newaakubadde okusinza katonda yenna okuggyako Katonda waabwe bo. Kale kaakano kyenva nteeka etteeka nga buli bantu n'eggwanga n'olulimi abanaayogeranga obubi bwonna ku Katonda wa Sadulaki, Mesaki ne Abedunego balitemebwatemebwa, n'ennyumba zaabwe zirifuulibwa olubungo, kubanga tewali katonda mulala ayinza okuwonya mu ngeri eyo. Kabaka n'alyoka akuza Sadulaki, Mesaki ne Abedunego mu ssaza ly'e Babulooni. Danyeri essula ey'okuna. Ekirooto kya Nebukadduneeza eky'omuti. Kabaka Nebukadduneeza n'awandiikira abantu bonna ab'amawanga gonna n'ab'ennimi zonna abaali mu nsi zonna nti, emirembe gye yongere gye muli. Ndabye nga kirungi okubalaga obubonero n'ebyamagero Katonda ali waggulu ennyo bye yankolera. Obubonero bwe nga bukulu, n'ebyamagero bye nga by'amaanyi.
obwakabaka bwe bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'okufuga kwe kwa mirembe na mirembe. Nze Nebukadduneeza nali neewummulidde mu nnyumba yange era nga mpulira emirembe mu lubiri lwange. Ne ndoota ekirooto ekyantiisa, n'ebyo bye nalowooza ku kitanda kyange n'omutwe gwange bye gwayolesebwanga byanneeraliikiriza. Kyennava ndagira okundeetera abagezigezi bonna ab'e Babulooni bantegeeza amakulu g'ekirooto. Awo ne bajja gye ndi abasawo, abafumu, n'abalogo, n'abalaguzi, ne mbalootololera ekirooto kyange, naye ne batayinza kuntegeeza makulu gaakyo. Naye oluvannyuma Danyeri n'ajja gye ndi, erinnya lye eddala ye Berutesazza, ng'erinnya lya Katonda wange bwe liri, omwoyo gw'abakatonda abatukuvu gwali mu ye. Kale ne mulootolera ekirooto kyange bwe nti, ggwe Berutesazza, omukulu w'abasawo, kubanga mmanyi omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe, so nga tewali kyama ekikulema. Kale mbuulira bye nayolesebwa mu kirooto kyange n'amakulu gaakyo. Omutwe gwange bye gwayolesebwa ku kitanda kyange byali bwe biti. Natunula ne ndaba omuti mu makkati g'ensi nga muwanvu nnyo. Omuti ne gukula, ne guba gw'amaanyi, ne guwanvuwa okutuuka waggulu mu bire, nga gusobola okulengerwa abali wonna ku nsi. Gwalina ebikoola ebirungi, nga n'ebibala byagwo bingi, nga bimala okuliisa ensi yonna. Ensolo ez'omu nsiko zeggamanga mu kisiikirize kyagwo, n'ebinyonyi eby'omu bbanga ne bisula mu matabi gaagwo. Era ebiramu byonna ebirina omubiri ne bigulyangako. Awo mu kiseera ekyo nga ngalamidde ku kitanda kyange mu kwolesebwa, ne ndaba omukuumi era omutukuvu n'akka ng'ava mu ggulu. N'ayogerera waggulu n'agamba bw'ati nti, temera ddala omuti, ogutemeko amatabi gaagwo, ogukunkumuleko ebikoola byagwo, osaasaanye ebibala byagwo, goba ensolo zive wansi waagwo, n'ebinyonyi bive mu matabi gaagwo. Naye ekikonge ky'ekikolo kyagwo kireke mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo mu muddo omuto ku ttale. Leka omuntu oyo omusulo ogw'omu ggulu gumutobye, era muleke agabanire wamu omuddo n'ensolo ez'omu nsiko. Omutima gwe guwaanyisibwe, aggyibweko amagezi ag'obuntu, aweebwe omutima gw'ensolo okumala emyaka 7. Omusango ogwo gusaliddwawo ng'ekiragiro eky'abakuumi abatukuvu, abantu bonna balyoke bategeere ng'oyo ali waggulu ennyo y'afuga obwakabaka bw'abantu, era ng'abuwa buli gw'ayagala, era ng'ayinza okubuwa oyo asingayo okuba omunafu. Ekirooto ekyo nze kabaka Nebukadduneeza kye naloota. Kaakano nno ggwe Berutesazza, ntegeeza amakulu gaakyo, kubanga abagezigezi bonna ab'omu bwakabaka bwange balemeddwa okuntegeeza amakulu gaakyo, naye ggwe oyinza, kubanga omwoyo gw'abakatonda abatukuvu guli mu ggwe. Danyeri avvuunula ekirooto. Awo Danyeri era ye Berutesazza n'amala akabanga ng'asobeddwa, n'ebirowoozo bye ne bimweraliikiriza. Kabaka n'amugamba nti, Berutesazza, ekirooto n'amakulu gaakyo bireme kukweraliikiriza. Berutesazza n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, ekirooto kibe ku abo abakukyawa, n'amakulu gaakyo ku abalabe bo. Omuti gwe walabye ogw'amazzi ne guba gw'amaanyi, obuwanvu bwagwo ne butuuka waggulu mu bire, nga gusobola okulengerwa abali wonna ku nsi. Ebikoola byagwo nga birungi, n'ebibala byagwo nga bingi, ebisobola okuliisa ensi yonna, n'ensolo ez'omu nsiko ne zibeera wansi waagwo, n'ennyonyi ez'omu bbanga ne bisula mu matabi gaagwo. Ye ggwe, ayi kabaka, akuze n'oba w'amaanyi, ekitiibwa kyo ne kyeyongera ne kituuka mu ggulu, n'obuyinza bwo bubunye mu nsi yonna. Era ggwe kabaka walabye omukuumi era omutukuvu ng'akka ng'ava mu ggulu n'agamba nti, temera ddala omuti oguzikirize, naye leka ekikonge ky'ekikolo kyagwo mu ttaka, nga kiriko ekyuma ekisiba n'ekikomo mu muddo omuto ku ttale. Era leka omusulo gugwe ku muntu oyo gumutobye, era agabane omuddo n'ensolo ez'omu nsiko okumala emyaka 7. Gano ge makulu, ayi kabaka. Era oyo ali waggulu ennyo, kino kyalagidde kikutuukeko, mukama wange kabaka. Oligobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko, olirya omuddo ng'ente, onoosulanga bweru ng'ogwibwangako omusulo okumala emyaka 7, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afuga obwakabaka bw'abantu, era abuwa buli gw'ayagala.
Era nga bwe balagidde okuleka ekikonge ky'ekikolo ky'omuti, obwakabaka bwo bulikuddizibwa bw'olimala okutegeera ng'eggulu lye lifuga. Kale, ayi kabaka, kkiriza amagezi ge nkuwa. Lekeraawo okukola ebibi. Kola eby'obutuukirivu, era mu kifo ky'okwonoona, saasira abaavu. Olwo mpozi lw'oneeyongera okuba obulungi. Ebyo byonna byatuuka ku kabaka Nebukadduneeza. Emyezi 12 bwe gyayitawo, kabaka yali atambulira waggulu ku lubiri lw'e Babulooni n'agamba nti, kino si ye Babulooni ekikulu kye nazimba n'amaanyi gange era n'ekitiibwa ky'obukulu bwange okuba olubiri lw'obwakabaka? Kabaka yali ng'akyayogera, eddoboozi ne liva mu ggulu ne ligamba nti, obubaka buno bubwo gwe kabaka Nebukadduneeza, obwakabaka bukuggiddwako, era onoogobebwa okuva mu bantu, era olibeera wamu n'ensolo ez'omu nsiko. Onoolya omuddo ng'ente okumala emyaka 7, okutuusa lw'olitegeera ng'oyo ali waggulu ennyo y'afuga obwakabaka bw'abantu era abuwa buli gw'ayagala. Amangwago ebigambo ebyo ne bituukirira ku Nebukadduneeza, n'agobebwa okuva mu bantu, n'alya omuddo ng'ente, n'omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu. Enviiri ze ne zikula okwenkana ebyoya by'empungu, n'enjala ze ne ziwanvuwa ng'ez'ebinyonyi. Ekiseera ekyo bwe kyaggwaako, nze Nebukadduneeza ne nnyimusa amaaso gange eri eggulu, ne nziramu okutegeera, ne neebaza oyo ali waggulu ennyo, ne mmutendereza ne mmuwa ekitiibwa oyo abeera omulamu emirembe n'emirembe, kubanga obufuzi bwe bwa lubeerera, n'obwakabaka bwe bwa mirembe na mirembe. Abantu bonna ab'oku nsi abalowooza nga si kintu, era akola nga bw'ayagala mujje eri omu ggulu, era ne mu abo abatuula mu nsi. Tewali ayinza kuziyiza ky'ayagala okukola, wadde okumubuuza nti okola ki? Mu kiseera ekyo ne nziramu okutegeera, ekitiibwa kyange eky'obwakabaka n'obukulu bwange n'ettutumu ne binzirira. Abakungu bange n'abaami bange ne bannoonya, ne bankomyawo ku bwakabaka bwange, n'obukulu bwange ne bweyongera okusinga bwe bwali edda. Kale, nze Nebukadduneeza mutendereza, mugulumiza, era muwa ekitiibwa kabaka w'eggulu, kubanga buli ky'akola ge mazima, na buli ky'asalawo kye kituufu, era atowaza ab'amalala. Danyeri essula ey'okutaano. Ekiwandiiko ku kisenge. Kabaka Berusaza yateekerateekera abaami be 1000 embaga makeke, n'anywa nabo omwenge. Awo Berusaza bwe yali ng'anywa ku mwenge, n'alagira baleete ebintu ebya zaabu n'ebya ffeeza Nebukadduneeza kitaawe bye yaggya mu yeekaalu eyali mu Yerusaalemi, ye n'abaami be, n'abakyala be, n'abazaana be babinyweremu. Awo ne baleeta ebintu ebya ffeeza ebyaggyibwa mu yeekaalu, ennyumba ya Katonda eyali mu Yerusaalemi, kabaka n'abaami be, abakyala be n'abazaana be ne babinyweramu. Ne banywa omwenge, ne batendereza bakatonda aba zaabu n'aba ffeeza, ab'ekikomo, ab'ebyuma, ab'emiti n'ab'amayinja. Bagenda okulaba ng'engalo z'omukono gw'omuntu ziwandiika ku kisenge ky'olubiri lwa kabaka okwolekera ekikondo ky'ettaala. Kabaka n'alaba ekitundu ky'omukono nga kiwandiika. Awo entunula ya kabaka n'ekyuka, n'atya nnyo, n'ennyingo ez'omu kiwato kye ne ziddirira, n'amaviivi ge ne gakubagana. Kabaka n'alagira mu ddoboozi ery'omwanguka baleete abafumo, abalogo n'abalaguzi. Kabaka n'agamba abagezigezi ab'e Babulooni nti, omuntu yenna anaasoma okuwandiika okwo era n'ategeeza amakulu gaakwo, ajja kwambazibwa olugoye olw'effulungu n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, era ajja kuba omukulu owookusatu mu bwakabaka. Awo ne bayingira abagezigezi bonna aba kabaka, naye ne batayinza kusoma kuwandiika okwo wadde okutegeeza kabaka amakulu gaakwo. Kabaka Berusaza ne yeeyongera nnyo okweraliikirira, n'entunula ye n'ekyuka, abaami be ne basoberwa. Awo mukyala wa kabaka bwe yawulira ebigambo ebyatuuka ku kabaka n'abaami be, n'ayingira mu kisenge omwali embaga n'agamba nti, ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna, lekeraawo okweraliikirira n'entunula yo ereme okukyuka. Waliwo omusajja mu bwakabaka bwo, omuntu omwoyo gw'abakatonda abatukuvu, ne mu mirembe gya kitaawo, omusana n'okutegeera n'amagezi ng'amagezi g'abakatonda, byalabikira mu oyo, era kabaka Nebukadduneeza kitaawo n'amufuula omukulu w'abasawo, n'abafumu, n'abalogo, n'abalaguzi, kubanga omwoyo omulungi ennyo, n'okumanya n'okutegeera, n'okulootolola ebirooto, n'okutegeera amakulu,
n'okunnyonnyola ebikisiddwa byalabikira mu Danyeri oyo, kabaka gwe yatuuma Berutesazza. Kale bayite Danyeri, naye anaakutegeeza amakulu. Awo Danyeri n'alyoka aleetebwa mu maaso ga kabaka. Kabaka n'amubuuza nti, "Ggwe Danyeri oyo omu ku banyage kitange bye yajja mu Yuda? Nkuwuliddeko ng'omwoyo gwa bakatonda guli mu ggwe, era ng'omusana n'okutegeera n'amagezi amalungi ennyo birabikira mu ggwe. Abagezigezi n'abafumo baaleeteddwa mu maaso gange basome okuwandiika okwo era bantegeeza amakulu gaakwo, naye ne batayinza kutegeeza makulu ga bigambo ebyo. Naye ggwe nkuwuliddeko ng'oyinza okulootolola n'okunnyonnyola ebikisiddwa. Kale bw'onooyinza okusoma ebiwandiikiddwa ebyo n'okuntegeeza amakulu gaabyo, onooyambazibwa olugoye olw'effulungu n'omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwo, era onooba omukulu owookusatu mu bwakabaka." Awo Danyeri n'ayogera mu maaso ga kabaka nti, "Ebirabo byo beera nabyo ggwe, n'empeeraayo ogiwa omulala, naye nze nnaakusomera, ayi kabaka, ebiwandiikiddwa, ne nkutegeeza n'amakulu gaabyo. Ayi kabaka, Katonda ali waggulu ennyo yawa Nebukadduneeza kitaawo obwakabaka, n'obuyinza, n'ekitiibwa, n'obukulu. Era olw'obuyinza bwe yamuwa, abantu bonna, amawanga n'ennimi ne bakankana, ne batya mu maaso ge. Yattanga gwe yayagalanga okutta, era yasonyiwanga gwe yayagalanga okusonyiwa. Yagulumizanga gwe yayagalanga okugulumiza, era yatowazanga gwe yayagalanga okutowaza. Naye omutima gwe bwe gwegulumiza, n'omwoyo gwe ne gukakanyala, bw'atyo n'okukola n'akola eby'amalala, n'alyoka agobebwa ku ntebe ye ey'obwakabaka, n'aggyibwako ekitiibwa kye, n'agobebwa okuva mu bantu, omutima gwe ne gufuulibwa ng'ogw'ensolo, n'abeera wamu n'entulege, n'alyanga omuddo ng'ente, omubiri gwe ne gutoba omusulo ogw'omu ggulu, okutuusa lwe yategeera nga Katonda ali waggulu ennyo y'afuga bwakabaka bw'abantu, era ng'abuwa yenna gw'aba ayagadde. Naawe omwana we, ayi Berusazza, tonnatowaza mutima gwo, newankubadde nga wamanya ebyo byonna, naye weegulumizza eri Mukama w'eggulu, ne baleeta ebintu eby'omu nnyumba ye mu maaso go, naawe n'abaami bo, abakyala bo n'abazaana bo, ne mubinyweramu omwenge, n'otendereza bakatonda aba ffeeza n'aba zaabu, ab'ekikomo, ab'ekyuma, ab'emiti n'ab'amayinja, abatalaba so tebawulira so tebategeera. Naye Katonda oyo alina omukka gwo mu mukono gwe, era amanya engeri zo zonna, tomuwadde kitiibwa. Kale kyeyavudde atuma ekitundu ky'omukono ne kiwandiika ebigambo ebyo. Era ebiwandiikiddwa bye bino nti Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Amakulu g'ebigambo ge gano. Mene, Katonda akendeezezza ennaku z'obwakabaka bwo, era abukomezza. Tekel, opimiddwa ku minzaani, osangiddwa ng'obulako. Peres, obwakabaka bwo bugabanyiziddwamu, era buweereddwa Abameedi n'Abaperusi. Berusazza n'alyoka alagira, ne bayambaza Danyeri olugoye olw'effulungu, omukuufu ogwa zaabu mu bulago bwe, era n'alangirirwa okuba omukulu owookusatu mu bwakabaka. Mu kiro ekyo, Berusazza kabaka Omukaludaaya n'attibwa. Daliyo Omumeedi n'aweebwa obwakabaka nga wa myaka 62. Danyeri essula y'omukaaga. Danyeri asuulibwa mu mpuku y'empologoma. Daliyo yalaba nga kirungi okussaawo abafuzi b'amasaza mu bwakabaka bwe, n'alonda ab'amasaza 12 nga waggulu waabwe eriyo abakulu 3, omu ku abo nga ye Danyeri. Ab'amasaza abo babanjulirenga musolo, kabaka aleme okufiirwa. Awo Danyeri n'asukkuluma ku bakulu banne 2 ne ku b'amasaza kubanga yalina omwoyo omulungi, era kabaka yali alowooza okumuwa okufuga obwakabaka bwonna. Olwawulira ebyo, abakulu abalala 2 n'ab'amasaza ne bafuba okunoonya ekikyamu mu ngeri Danyeri gye yali alabiriramu obwakabaka, naye ne batakizuula kubanga yali mwesigwa nga talina kibi kyonna wadde akabi konna. Awo abasajja abo ne bagamba nti, "Tetugenda kulaba nsonga eneesinga Danyeri oyo, wabula ng'ekwata ku bigambo by'amateeka ga Katonda we." Awo abakulu abo n'ab'amasaza ne bajja eri kabaka, ne bamugamba bwe bati nti, "Kabaka Daliyo, obenga omulamu emirembe gyonna. Abakulu 3 ab'obwakabaka n'abamyuka baabwe, ab'amasaza, abakungu n'abafuzi abalala bonna, bateesezza ne bassa kimu nti, ayi kabaka, oteekewo etteeka n'ekiragiro ekinywevu, nga buli anaasabanga Katonda yenna oba omuntu yenna mu nnaku 3 okuggyako ng'asinza ggwe,
asuulibwe mu mpuku omuli empologoma. Kale ayi kabaka, lagira ekiragiro ekyo, era oteeke omukono gwo ku biwandiikiddwa ebyo bireme okukyusibwa, ng'amateeka g'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Awo kabaka Daliyo n'ateeka omukono gwe ku kiwandiiko ky'ekiragiro ekyo. Awo Danyeri bwe yamanya ng'ekiragiro kiteekeddwako omukono, n'addayo mu nnyumba ye, n'ayambuka mu kisenge kye ekya waggulu ekyalina amadirisa nga gagguddwawo nga goolekedde Yerusaalemi. Nga bwe yakolanga edda, n'afukamiranga ku maviivi ge emirundi 3 buli lunaku, n'asaba ne yeebaza Katonda we. Awo abasajja abo ne bassa kimu, ne bajja ne basanga Danyeri ng'asaba era nga yeegayirira Katonda we. Ne balyoka bagenda eri kabaka ne bamujjukiza ekiragiro ne bagamba nti, tewassa mukono ku kiragiro nga buli anaasabanga Katonda yenna oba muntu yenna ennaku 3, wabula ng'asabye ggwe, ayi kabaka, alisuulibwa mu mpuku omuli empologoma? Kabaka n'addamu nti, ekigambo ekyo bwe kiri ddala ng'amateeka g'Abameedi n'Abaperusi bwe gali agatajjulukuka. Awo ne bamugamba nti, Danyeri oyo, omu ku banyage abaava mu Yuda, akunyooma, ayi kabaka, wadde n'ekiragiro kye wassaako omukono gwo, naye asaba Katonda we emirundi 3 buli lunaku. Awo kabaka bwe yawulira ebigambo ebyo, n'anakuwala n'alumirwa Danyeri, n'ayagala okumuwonya, n'amala olunaku lwonna ng'asala amagezi okumulokola. Awo abasajja abo ne baddayo eri kabaka ne bamugamba nti, tegeera, ayi kabaka, nga lino ly'etteeka ery'Abameedi n'Abaperusi, nti tewaabenga kiragiro newaakubadde etteeka kabaka ly'amaze okukakasa eriyinza okukyusibwa. Kabaka n'alyoka alagira, ne baleeta Danyeri, ne bamusuula mu mpuku omuli empologoma. Kabaka n'agamba Danyeri nti, Katonda wo, oyo gw'oweereza bulijjo, anaakuwonya. Ne baleeta ejjinja, ne baliteeka ku mulyango gw'empuku. Kabaka n'alissaako akabonero ke ye, era n'akabonero k'abaami be, ekigambo kyonna kireme okukyusibwa eri Danyeri. Kabaka n'addayo mu lubiri lwe, ekiro ekyo n'atalya mmere, era n'agaana n'okumuleetera ebivuga eby'okumusanyusa, otulo ne tumubula. Awo ku makya nnyo obudde nga busaasaana, kabaka n'agolokoka n'ayanguwa n'agenda ku mpuku omuli empologoma. Awo bwe yasemberera empuku omwali Danyeri, n'akoowoola Danyeri mu ddoboozi ery'ennaku nti, gwe Danyeri, omuddu wa Katonda omulamu, Katonda wo gw'oweerezanga bulijjo ayinzizza okukuwonya empologoma? Danyeri n'addamu kabaka nti, ayi kabaka, obenga omulamu emirembe gyonna. Katonda wange yatumye malayika we n'aziba emimwa gy'empologoma, ne zitankolako kabi, kubanga mu maaso ge siriko kye nasobya, era ne mu maaso go, ayi kabaka, sirina kabi konna ke nakola. Kabaka n'asanyuka nnyo nnyini n'alagira okuggyamu Danyeri mu mpuku. Awo Danyeri n'aggyibwa mu mpuku nga tewali kabi konna kamutuuseeko, kubanga yali yeesize Katonda we. Kabaka n'alagira ne baleeta abasajja abo abaaloopa Danyeri ne babasuula mu mpuku y'empologoma, bo n'abaana baabwe ne bakazi baabwe. Empologoma ne zibavumbagira nga tebannaba na kutuukira ddala wansi mu bunnya bw'empuku, ne zibamenyaamenya amagumba gaabwe gonna. Awo kabaka Daliyo n'alyoka awandiikira abantu bonna, amawanga n'ennimi abatuula mu nsi zonna nti, emirembe gye yongere okuba mu mmwe. Nteeka etteeka mu matwale gonna ag'obwakabaka bwange, abantu bonna batyenga era bassengamu ekitiibwa Katonda wa Danyeri, kubanga oyo ye Katonda omulamu era omunywevu emirembe gyonna, n'obwakabaka bwe tebulizikirizibwa, so n'okufuga kwe tekulikoma. Awonya era alokola, era akola obubonero n'ebyamagero mu ggulu ne mu nsi, awonyezza Danyeri amaanyi g'empologoma. Bw'atyo Danyeri oyo n'aba n'omukisa mu mirembe gya Daliyo ne mu mirembe gya Kuulo Omuperusi. Danyeri essula y'omusanvu. Danyeri bye yayolesebwa. Ekirooto n'okwolesebwa kwa Danyeri okw'ensolo ennya. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Berusaza kabaka w'e Babulooni, Danyeri n'aloota ekirooto era n'ayolesebwa ng'agalamidde ku kitanda kye, n'awandiika ekirooto kye. Danyeri n'agamba nti, mu kwolesebwa kwange ekiro, nalaba empewo nga zikunta okuva ku njuyi zonna ennya, ne zisiikuula ennyanja ennene. N'ensolo nnya ennene ne ziva mu nnyanja, buli emu nga tefaanana ginnaayo. Eyasooka yali efaanana ng'empologoma, era ng'erina ebiwaawaatiro eby'empungu. Bwe nali nkyatunula, ebiwaawaatiro byayo ne bigimaanyibwako, n'eyimusibwa okuva ku ttaka, n'eyimirira ku magulu abiri ng'omuntu,
n'eweebwa omutima ogw'omuntu. Ate ne wavaayo ensolo endala ey'okubiri. Eno yalinganga ddubu era yali egalamidde ku luuyi lumu ng'esituseemu katono ku magulu gaayo ag'emabega, nga n'embiriizi 3 zaali mu kamwa kaayo, amannyo nga gazikutte. Ne bagigamba bwe bati nti, "Situka olye ennyama ennyingi." Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba ensolo endala ng'eringa engo. Yalina ebiwaawaatiro 4 eby'ekinyonyi ku mabega gaayo. Era ensolo eyo yalina emitwe 4, n'eweebwa obuyinza okufuga. Oluvannyuma mu kwolesebwa kwange ekiro, ne ndaba ensolo ey'okuna, ey'entiisa era ey'obuyinza, era ey'amaanyi amangi ennyo. Yalina amannyo manene ag'ekyuma, n'erya n'ebetenta n'erinnyirira ebyasigalawo. Yali yanjawulo ku nsolo ziri ezaagisooka. Yalina amayembe 10. Bwe nnali nkyatunuulidde amayembe ago, ate laba ne wamera mu go ejjembe eddala ettono, ne likuuliramu ddala amayembe 3 ku gali agaalisookawo. Lyalina amaaso ng'ag'omuntu, n'akamwa akoogera eby'okwegulumiza. Bwe nnali nga nkyatunula, ne ndaba entebe ez'obwakabaka nga ziteekebwawo. Oyo yabeerawo okuva edda n'edda n'atuula, ebyambalo bye byali bitukula ng'omuzira, n'enviiri ez'oku mutwe gwe nga njeru ng'ebyoya by'endiga ebirungi. Entebe ey'obwakabaka yali nnimi za muliro, n'ennamuziga zaayo muliro ogwaka. Omugga gw'omuliro ne gukulukuta nga guva waali. Abantu 10,000 baali awo okumuweereza, n'emitwalo n'emitwalo nga bayimirira mu maaso ge. Okuwozesa emisango ne kuggulwawo, ebitabo ne bibikkulwa. Bwe nnali nga nkyatunula, ne mpulira ebigambo eby'okwegulumiza ejjembe bye lyayogera, okutuusa ensolo bwe yattibwa, n'essuulibwa mu muliro n'ezikirizibwa. Ensolo endala zo zaggyibwako obuyinza bwazo, kyokka obulamu bwazo ne bwongerwayo ekiseera ekigere. Mu kwolesebwa kwe nafuna ekiro, nalaba eyafaanana ng'omwana w'omuntu ng'ajja n'ebire eby'omu ggulu, n'agenda eri oyo eyabeerawo okuva edda n'edda, n'ayanjulibwa mu maaso ge. N'aweebwa obuyinza n'ekitiibwa n'obwakabaka, abantu bonna n'ab'amawanga gonna n'ab'ennimi zonna bamuweerezenga. Okufuga kwe kwa mirembe gyonna okutaliggwaawo, n'obwakabaka bwe si bwakuggwaawo. Amakulu g'ekirooto. Nange Danyeri, omwoyo gwange ne gunakuwala, ne neeraliikirira olw'ebyo bye nayolesebwa. Ne nsemberera omu ku abo abaali bayimiridde okumpi, ne mubuuza amakulu g'ebyo byonna. Awo n'antegeeza amakulu gaabyo. Ensolo ezo ennene ezaali 4 be bakabaka 4 abaliva mu nsi. Naye abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo baliweebwa obwakabaka, ne buba bwabwe emirembe gyonna. Awo ne njagala okumanya amazima agafa ku nsolo ey'okuna, etaafaanana ziri zonna, ey'entiisa ennene, amannyo gaayo nga ga kyuma, n'enjala zaayo nga za kikomo, era eyalya n'emenyaamenya, n'erinnyirira ebyasigalawo n'ebigere byayo. Era ne njagala okumanya ku by'amayembe 10 agaali ku mutwe gwayo, n'eddala eryamera ne likuuliramu ddala 3, lyalina amaaso n'akamwa akayogera eby'okwegulumiza, era mu buyinza nga lirabika okusinga gali gonna. Awo bwe nnali nga nkyatunula, ejjembe eryo ne lirwana n'abatukuvu ba Katonda ne libawangula, okutuusa oyo eyabeerawo okuva edda n'edda lwe yajja, n'asala omusango, abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo ne bagusinga, era ekiseera ne kituuka, abatukuvu ne baweebwa obwakabaka. Awo n'antegeeza nti ensolo ey'okuna eriba bwakabaka obw'okuna mu nsi, obutalifaanana ng'obwakabaka bwonna, era obufuga ensi zonna, era bulizisambirira ne buzimenyaamenya. Ate amayembe age 10 be bakabaka 10 abaliva mu bwakabaka obwo, naye walisitukawo omulala alibaddirira, aliba wanjawulo, era aliggyawo bakabaka 3. Alyogera ebigambo ebibi ku oyo ali waggulu ennyo, era aliyigganya abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Era aligezaako okukyusa ennaku enkulu n'amateeka. Abatukuvu baliweebwayo mu mukono gwe okutuusa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bwe biriggwaawo. Kyokka oluvannyuma omusango gulisalibwa, n'obuyinza bwe bulimuggyibwako ne busaanyizibwawo ddala. Olwo obwakabaka n'okufuga n'ekitiibwa eky'obwakabaka bwonna ku nsi biriweebwa abatukuvu b'oyo ali waggulu ennyo. Obwakabaka bw'oyo bwe bwakabaka obutaliggwaawo, n'amatwale gonna galimuweereza era galimugondera. Ebigambo ebyo we bikoma wano. Era nze Danyeri, ebirowoozo byange byantiisa nnyo, ne nkyuka ne ntunula, naye ebigambo ebyo ne mbikuuma mu mutima gwange.
Danyeri essula ey'omunaana. Danyeri ayolesebwa endiga ennume n'embuzi ennume. Mu mwaka ogwokusatu ogw'obufuzi bwa kabaka Berusazza, nze Danyeri ne nfuna okwolesebwa okwaddirira kuli okwasooka. Mu kwolesebwa okwo ne ndaba nga ndi mu kibuga ekikulu, Susani, ekiri mu ssaza Eramu. Nali nnyimiridde ku mabbali g'omugga Ulayi. Bwe nayimusa amaaso gange, ne ndaba endiga ennume eyalina amayembe abiri amawanvu ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga. Naye erimu ku mayembe ago nga lisingako linnaalyo obuwanvu, ate nga lye lyamera oluvannyuma. Ne ndaba endiga eyo ennume ng'etomera obugwanjuba n'obukiikakkono n'obukiikaddyo, mpaawo nsolo eyayinza okugirwanyisa, era mpaawo ayinza okuwona amaanyi gaayo. N'ekola nga bwe yayagalanga, ne yeegulumiza. Awo bwe nali nga nkyafumiitiriza ku ekyo, amangu ago embuzi ennume eyalina ejjembe eritutunuseeyo wakati w'amaaso gaayo, n'esala okuva ku luuyi olumu olw'ensi okulaga ku lulala nga terinnyeeko ku ttaka. N'erumba n'obusungu bungi endiga ennume eyalina amayembe abiri, gye nalaba ng'eyimiridde ku mabbali g'omugga. Ne ngiraba ng'esemberera endiga ennume mu busungu obungi n'egitomera, era n'emenya amayembe gaayo abiri, n'endiga ennume teyalina maanyi kwetaasa, naye embuzi n'egimegga wansi n'egirinnyirira, ne wataba ayinza kutaasa ndiga eyo. Embuzi ennume ne yeegulumiza nnyo, naye mu maanyi gaayo ago, ejjembe lyayo eddene ne limenyeka, ne mu kifo kyalyo ne wamerawo amayembe ana agatutunuseeyo nga gatunuulira enjuyi ennya ez'ensi. Ne mulimu mu ago ne muva ejjembe ettono eryafuuka ery'amaanyi ennyo, ne likakaatika obuyinza bwalyo obukiikaddyo n'ebuvanjuba ne ku nsi ey'ekitiibwa. Ne lyeyongera amaanyi ne lituuka n'okulumba eggye ery'omu ggulu. N'eby'omu ggye eryo ebimu n'emmunyeenye ezimu ne bisuulibwa wansi, ne libirinnyirira, ne lyegulumiza okwenkanankana n'omukulu ow'eggye, ne limuggyako ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku, ne lyonoona ekifo ekitukuvu. Olw'obujeemu eggye awamu n'ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku ne biwerebwa. Amazima ne gasuulibwa wansi, ne lituukiriza buli kye lyayagala okukola. Awo ne mpulira omutukuvu omu ng'ayogera n'omutukuvu omulala, n'agamba oyo eyali ayogedde nti, byo ebyoleseddwa ku kiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku biribaawo kutuusa ddi? Okwonoona okungi kulibeerawo kutuusa ddi? Okuwaayo awatukuvu era n'eggye biririnnyirirwa kutuusa ddi? N'amuddamu nti, birimala akawungeezi n'enkya 23,000, awatukuvu ne walyoka walongoosebwa. Amakulu g'ebyo ebyayolesebwa. Awo nze Danyeri bwe namala okulaba ebyanjolesebwa ebyo, ne njagala ntegeere amakulu gaabyo. Mba nkyali awo, ngenda okulaba nga wayimiridde mu maaso gange ekyandabikira ng'omuntu. Ne mpulira eddoboozi ly'omuntu nga liva wakati w'omugga Ulayi, nga likowoola nti, Gabulyeri, tegeeza omusajja oyo amakulu g'ebyo by'ayoleseddwa. Awo n'asembera we nnali nnyimiridde, era bwe yajja ne ntya, ne ngwa wansi nga neevuunise, naye n'aŋŋamba nti, tegeera ggwe omwana w'omuntu, ebikwoleseddwa bya kiseera kya nkomerero. Awo bwe yali ayogera nange, ne nkwatibwa otulo tungi, ne ngwa nga neevuunise, ye n'ankwatako n'angolokosa. N'aŋŋamba nti, kale naakutegeeza ebiribaawo mu kiseera eky'enkomerero ng'obusungu bwa Katonda bugenda okuggwaako. Ebyo ebyakwolesebwa bya kiseera kya nkomerero ekyateekebwawo. Endiga ennume gy'olabye ebadde n'amayembe abiri, bwe bwakabaka obw'Abameedi n'Abaperusi. N'embuzi ennume ey'ekikuzi bwe bwakabaka bwa Buyonaani, ejjembe eddene eriri wakati w'amaaso gaayo, ye kabaka ow'olubereberye. N'eryo erimenyese, ne mu kifo kyalyo ne musibukamu ana, bwe bwakabaka buna obuliva mu ggwanga eryo, naye bwo tebuliba na maanyi nga bwo. Enkomerero y'obwakabaka obwo obuna bw'eriba eneetera okutuuka, era nga n'abantu bayitirizza okwonoona, walisibukawo kabaka atunuza obukambwe era omukujjukujju mu byonna by'akola. Aliba n'obuyinza bungi, naye si lwa buyinza bwe ye, era alireeta okuzikiriza okw'entiisa, alituukiriza by'ayagala okukola, era alizikiriza ab'amaanyi n'abantu abatukuvu. Era olw'obukujjukujju bwe, aliba mulimba okusobola okukola by'ayagala. Alyegulumiza mu mutima gwe, era alizikiriza bangi nga balowooza nti bali mirembe.
era alisituka okulwanyisa n'omukulu w'abalangira, naye alizikirizibwa si na maanyi g'abantu. Okwolesebwa kwe wafuna ku kawungeezi n'enkya kwa mazima, naye gwe bikwoleseddwa bikuume nga bya kyama, kubanga bya nnaku eziri ewala. Nange Danyeri ne nzigwamu amaanyi, ne ndwala okumala ennaku si nnyingi, n'oluvannyuma ne nva ku ndiri, ne nzira ku mirimu gya kabaka. Kyokka ne neewuunya ebyanjolesebwa, naye ne sibitegeera. Danyeri essula ey'omwenda. Okusaba kwa Danyeri. Mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo Omumeedi, mutabani wa Akaswero, gwe yaliramu obwakabaka bw'Abakaludaaya, mu mwaka ogw'olubereberye ogw'okufuga kwe, nze Danyeri nali nkebera mu bitabo, ne nzuula nti Yerusaalemi kirimala emyaka 7 nga kizise, ng'ekigambo kya Mukama bwe kyajjira nnabbi Yeremiya. Awo ne nkyukira Mukama Katonda okumunoonya nga nsaba, nga mwegayirira, wamu n'okusiiba nga nyambadde ebibukutu era nga ntudde mu vvu. Ne nsaba Mukama Katonda wange, ne njatula nti, Ayi Mukama, Katonda omukulu era ow'entiisa, akuuma endagaano gy'oba okoze, era n'osaasira abo abakwagala era abakwata amateeka go. Twasobya ne twonoona, ne tukola ebibi. Twajeema ne tuva ku mateeka go ne ku biragiro byo. Tetwawuliriza baddu bo bannabbi, abaayogeranga mu linnya lyo eri bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe n'eri eggwanga lyonna. Ayi Mukama, gw'oli mutuukirivu, naye ffe bulijjo twereetera okuswala nga kwe tulimu kaakano. Ekyo bwe kiri eri ffenna, abantu ab'omu Yuda n'abatuula mu Yerusaalemi ne Isirayiri yenna, abali okumpi n'abali ewala, mu nsi zonna gye wabagobera, olw'okwonoona kwe baayonoona ggwe, Ayi Mukama, ffe ne bakabaka baffe, abalangira baffe ne bajjajjaffe tuswadde kubanga twakwonoona ggwe. Mukama Katonda waffe y'alina okusaasira n'okusonyiwa, kubanga twamujeemera, so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulira mu mateeka ge, ge yatuwa ng'ayisa mu baddu be bannabbi. Weewaawo, Isirayiri yenna yamenya amateeka go, n'akuvaako n'agaana okuwulira eddoboozi lyo. Kyewava otuteekako ebikolimo bye walayira okutussaako, ebyawandiikibwa mu mateeka ga Musa omuddu wo, kubanga twakwonoona. N'onyweza ebigambo byo bye wayogera ku ffe, era ne ku balamuzi baffe abaatulamulanga, bwe watuleetako obubi obunene, kubanga kye wakola Yerusaalemi wali tokikolangako walala wonna wansi w'eggulu. Nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa, bwe butyo obubi obwo bwonna bwatuggyako, era naye tetunnasaba kisa kya Mukama Katonda waffe okuleka ebikolwa byaffe ebitali bya butuukirivu, olwo tubeere n'amagezi okumanya amazima go. Mukama kyewava otunuulira obubi n'otubonereza, kubanga Mukama Katonda waffe oli mutuukirivu mu bikolwa byo byonna by'okola, naffe tetwawulira ddoboozi lyo. Ne kaakano, Ayi Mukama Katonda waffe, gwe yaggya abantu bo mu nsi y'e Misiri n'omukono gwo ogw'amaanyi, ne weefunira ekitiibwa ekikyaliwo ne kaakano. Twayonoona, twakola bubi. Ayi Mukama, ng'obutuukirivu bwo bwonna bwe buli, obusungu bwo n'obukambwe bireme kweyongera kubeera ku kibuga kyo Yerusaalemi, olusozi lwo olutukuvu, kubanga olw'okwonoona kwaffe n'olw'obutali butuukirivu bwa bajjajjaffe, Yerusaalemi n'abantu bo bafuuse ekivume eri abo bonna abatwetooloola. Kale kaakano, Ayi Katonda waffe, wulira okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, era ku lw'okusaasira kwo, Ayi Mukama, tunuulira awatukuvu wo awazise. Ayi Katonda wange, tega okutu kwo owulire, ozibule amaaso go, olabe ebyaffe ebyazika, n'ekibuga ekituumibbwa erinnya lyo, kubanga tetuleeta kwegayirira kwaffe mu maaso go olw'obutuukirivu bwaffe, naye kubanga gwe okusaasira kwo kungi. Ayi Mukama, wulira. Ayi Mukama, sonyiwa. Ayi Mukama, wulira okole. Tolwawo, ku bubwo wekka, Ayi Katonda wange, kubanga ekibuga kyo n'abantu bo batuumibbwa erinnya lyo. Awo bwe nnali nga njogera era nga nsaba, era nga njatula ebibi byange n'ebibi by'abantu bange Isirayiri, era nga neegayirira Mukama Katonda wange olw'olusozi olutukuvu olwa Katonda wange, awo bwe nnali nga nkyasaba, omusajja Gabudyeri gwe nalaba mu ebyo bye nayolesebwa olubereberye n'abuusibwa mangu n'antuukako mu kiseera eky'okuweerayo ssaddaaka ey'akawungeezi.
n'ayogera nange n'agamba nti, “Ggwe Danyeri, kaakano nzize okukuwa amagezi n'okutegeera. Bwe wasooka okwegayirira, ekiragiro ne kifuluma, nange nzize okukubuulira kubanga oli mwagalwa nnyo. Kale ssaayo omwoyo nga nkunnyonnyola otegeere bye wayolesebwa. Ssabbiiti ensanvu ze ziweereddwa abantu bo n'ekibuga kyo ekitukuvu, okukomya okwonoona, n'okumalawo okusobya, n'okuteekawo obwenkanya obw'olubeerera, n'okuyingiza obutuukirivu obutaliggwaawo, n'okussa akabonero ku ebyo ebyayolesebwa ne ku ebyo ebyalagibwa, n'okufuka amafuta ku oyo asinga obutukuvu. Kale manya otegeerere ddala nga kasookedde ekiragiro kifuluma okuzzaawo okuzimba Yerusaalemi obuggya, okutuuka ku kujja kw'oyo afukibbwako amafuta omulangira, walibaawo Ssabbiiti 7 era walibaawo Ssabbiiti 62, ne kizimbibwa nate n'enguudo zaakyo era n'ebigo byakyo ebigumu, naye ebyo birikolebwa mu kiseera eky'okubonaabona. Era Ssabbiiti 62 bwe ziriggwaako, oyo eyafukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa, so taliba na kintu, n'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu. Enkomerero ye erijja ng'amataba, n'okutuusa enkomerero walibaawo entalo, okuzikiriza kwalagirwa. Omulangira alikola endagaano ennywevu n'abantu bangi okumala Ssabbiiti emu, mu makkati ga Ssabbiiti aliwera ssaddaaka n'ebiweebwayo. Ne ku ntikko y'ekifo ekitukuvu alisaako eby'emizizo, okutuusa enkomerero eyamutegekerwa lw'erimutuukako. Danyeri essula y'ekkumi. Mu mwaka ogwokusatu ogwa Kuulo kabaka w'e Buperusi, ekigambo ne kibikkulirwa Danyeri eyatuumibwa erinnya lye Beretusaza. Ekigambo kyali kya mazima nga kifa ku ntalo ez'amaanyi, n'ategeera ekigambo, n'ategeera bye yayolesebwa. Mu nnaku ezo, nze Danyeri namala Ssabbiiti 3 ennamba nga nkungubaga. Saalyanga ku mmere ennungi wadde ku nnyama. Saanywanga ku mwenge, so saasaabanga mafuta okumalira ddala Ssabbiiti 3 ennamba. Ku lunaku olw'abiri-mu-ennya olw'omwezi ogw'olubereberye, bwe nnali ku mabbali g'omugga omunene Kiddekeri, ne nnyimusa amaaso gange, ne ndaba omusajja ayambadde olugoye olweru, nga yeesibye mu kiwato olukoba olwa zaabu omulungi ennyo. Omubiri gwe gwali gutemagana ng'ejjinja berulo, n'obwenyi bwe bwali ng'okumyansa kw'eggulu, n'amaaso ge nga gali ng'ettaala z'omuliro, emikono gye n'amagulu ge byali ng'ekikomo ekizigule, nga bw'ayogera eddoboozi lye nga liri ng'ery'ekibiina ekinene. Nange Danyeri nze nzekka nalaba bye nayolesebwa, kubanga abantu abaali nange tebaalaba bye nayolesebwa, naye okukankana okunene ne kubagwako ne badduka okwekweka. Ne nsigalawo bw'omu, ne ndaba ebigambo ebyo ebikulu bye nayolesebwa, mu nze ne mutasigala maanyi n'akatono. Embeera yange yonna n'ekyukira ddala, amaanyi ne ganzigweramu ddala. Naye nawulira ebigambo by'ali ayogera, bwe nawulira ebigambo bye, ne ngalamira ku ttaka nga neevuunise, ne nkwatibwa otulo otungi ennyo. Awo omukono ne gunkwatako, nze nanga nkankana, ne gunfukamiza wansi nga nsimbye ebibatu byange ku ttaka. N'aŋŋamba nti, “Ggwe Danyeri, ggwe omusajja omwagalwa ennyo, ssaayo omwoyo ku bigambo bye nkugamba, situka oyimirire. Ntumiddwa gy'oli.” Bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, ne nnyimirira nga nkankana. N'alyoka aŋŋamba nti, “Totya Danyeri, kubanga okuva ku lunaku lwe wasookerako okuteekateeka omutima gwo okutegeera n'okwewombeka mu maaso ga Katonda wo, ebigambo byo byawulirwa, nange nzize olw'ebigambo byo.” Naye omulangira ow'obwakabaka obw'e Buperusi n'anziyiza okumala ennaku 21, naye Mikayiri, omu ku balangira abakulu, n'ajja okunnyamba, ne mmulekayo ng'ali wamu ne bakabaka ab'e Buperusi. Kaakano nzize okukutegeeza ebiriba ku bantu bo mu nnaku ez'enkomerero, kubanga bye wayolesebwa bya nnaku ezikyali mu maaso. Era bwe yamala okuŋŋamba ebigambo ebyo, ne ntunula ku ttaka ne nsirika. Awo yafaanana ng'abaana b'abantu n'akoma ku mimwa gyange, ne ndyoka njogera. Ne ŋŋamba oyo eyali annyimiridde mu maaso nti, “Ayi mukama wange, ebyo bye nayolesebwa bindeetedde okunakuwala kungi. Sikyalina maanyi n'akatono. Kale nze omuddu wo, nnyinza ntya okwogera naawe mukama wange?”
sikyalimu maanyi n'akatono, n'omukka gwe nzisa gumpweddemu. Eyali afaanana ng'omuntu n'addamu n'ankomako n'anzizaamu amaanyi. N'aŋŋamba nti, ggwe omusajja omwagalwa ennyo, emirembe gibe naawe. Ddamu amaanyi, guma. Awo bwe yayogera nange bw'atyo, ne nziramu nate amaanyi, ne njogera nti, Mukama wange, yogera, kubanga onzizizzaamu amaanyi. N'alyoka ayogera nti, omanyi kye nvudde njija gy'oli? Kaakano nzirayo okulwana n'omulangira ow'e Buperusi. Bwe nnaavaayo, olwo ng'omulangira ow'e Buyonaani ajja. Naye n'akubuulira ebyawandiikibwa mu byawandiikibwa eby'amazima. Tewali mulala ali nange okubalwanyisa wabula Mikayiri, omulangira wammwe. Danyeri essula y'e11. Nange mu mwaka ogw'olubereberye ogwa Daliyo Omumeedi, nayimirira okumunyweza n'okumuzzaamu amaanyi. Era kaakano n'akutegeeza amazima. Walisitukawo bakabaka abalala 3 mu Buperusi, naye owookuna alibaddirira, alibasinga bonna obugagga. Bw'alimala okufuuka ow'amaanyi olw'obugagga bwe, alikubiriza bonna okulwana n'obwakabaka obw'e Buyonaani. Awo walisitukawo kabaka ow'amaanyi alifuga n'obuyinza obungi, era alikola nga bw'ayagala. Kyokka bw'alimala okunywezebwa mu buyinza, obwakabaka bwe bulimenyeka, era bulyawulibwamu ebitundu 4, naye tebirigabirwa zadde lye, era tebulifugibwa n'obuyinza ye nga bwe yalina, kubanga obwakabaka bwe bulisalwasalwamu ne butwalibwa abalala abatali ba zadde lye. Ne kabaka ow'obukiikaddyo aliba w'amaanyi, era omu ku balangira be alifuuka w'amaanyi okumusinga, alifuga obwakabaka obulisinga obubwe. Nga wayiseewo emyaka, balyegatta wamu. Omuwala wa kabaka ow'obukiikaddyo alifumbirwa kabaka ow'obukiikakkono okusobola okunyweza enkolagana yaabwe. Kyokka obufumbo bwabwe tebuliwangaala. Omumbejja oyo alittibwa awamu n'abaweereza be bonna abaliba bagenze naye, ne bba era ne mutabani waabwe. Naye omu ku booluganda b'omumbejja oyo alifuuka kabaka. Alirumba eggye lya kabaka ow'obukiikakkono n'aliwangula, era ne bakatonda baabwe n'ebifaananyi byabwe ebisaanuuse n'ebintu byabwe ebirungi ebya ffeeza n'ebya zaabu alibinyaga n'addayo nabyo e Misiri. Era alimala emyaka nga tazeemu kulumba kabaka ow'obukiikakkono. Naye nga wayise emyaka, kabaka ow'obukiikakkono alirumba amatwale ga kabaka ow'obukiikaddyo, naye aliwalirizibwa okuddayo mu nsi ye. Batabani be balirwana, balikuŋŋaanya eggye ddene eririyitirira, eriryanjaala, ne likuba abalabe, ne libayitamu, ne lituukira ddala ku kigo kyabwe ekigumu. Awo kabaka w'obukiikaddyo alisunguwala nnyo, alivaayo okulwanyisa kabaka w'obukiikakkono. Aliwangula eggye lya kabaka oyo eririba eddene nnyo. Alyegulumiza olw'obuwanguzi, era alitta abantu bangi nnyo, wabula obuwanguzi bwe tebulirwawo. Kabaka w'obukiikakkono alikuŋŋaanya eggye ddene erisinga lye yalina olubereberye. Ekiseera kirituuka nga wayiseewo emyaka, alikomawo n'eggye lye eddene n'ebyokulwanyisa bingi. Ne mu biro ebyo walibaawo bangi abalisituka okulwana ne kabaka w'obukiikaddyo. Era abantu abamu ab'ettima ab'omu ggwanga lyo balijeema okutuukiriza ebyo bye wayolesebwa, naye baliremwa. Awo kabaka w'obukiikakkono alijja n'azingiza ekibuga ekiriko ebigo ebigumu n'akiwamba. Amagye g'ebukiikaddyo tegalisobola kumulwanyisa, newaakubadde abasirikale b'abazira tebaliba na maanyi kumulwanyisa. Kabaka oyo alumbye alikola nga bw'ayagala, tewali bayinza kumuziyiza, era aliyimirira mu nsi ey'ekitiibwa eribeera mu buyinza bwe ng'ayinza n'okugizikiriza. Kabaka w'ebukiikakkono alitegeka okukozesa amaanyi gonna ag'obwakabaka bwe okujja okumulumba, era alikola nga bw'ayagala, era aliwa kabaka ow'ebukiikaddyo omwana ow'obuwala okumuwasa. Naye n'ekyo tekirimuyamba n'akatono. Oluvannyuma lw'ebyo alikyuka n'alumba ebizinga, era aliwangula bingi, kyokka omuduumizi w'eggye eririva awalala alikomya ejjoogo lye, era alimukolera ddala nga naye bwe yakola abalala. Kabaka oyo alikyuka n'addayo mu bigo ebigumu eby'ensi ye, era aliwangulwa n'ataddayo kulabika nate. Alisikirwa kabaka omulala, aliteekawo omusolooza w'omusolo mu bwakabaka bwe. Naye mu bbanga ttono alizikirizibwa, awatali luyombo wadde olutalo.
ne mu kifo kye muliddamu omuntu anyoomebwa, gwe batawanga kitiibwa kya bwakabaka, naye alijja mu biro eby'emirembe, era aliweebwa obwakabaka olw'okwegonza. Era abo ne kabona omukulu akulira endagaano ya Mukama balizikirizibwa. Alirimbalimba abamawanga amalala ng'akola nabo endagaano, n'afuuka w'amaanyi newankubadde ng'alina abantu batono. Alirumba ebitundu ebisinga obugagga nga tebitegedde, era alikola bajjajjaabe bye bataakolanga newankubadde bajjajja b'abajjajjaabe. Aligabira abawagizi be omunyago gw'abantu n'ogw'ebintu gw'anyaze mu lutalo. Alikola entegeka okulumba ebigo ebigumu, naye ekyo kirimala akaseera katono. Alimalirira n'obuvumu okulwanyisa kabaka w'obukiikaddyo ng'alina eggye eddene. Ne kabaka w'obukiikaddyo alitegeka eggye eddene okulwana olutalo, kyokka taliwangula kubanga balimusalira olukwe. Abo abaalya ku mmere ye be balimuzikiriza. Abaserikale be bangi balittibwa, n'eggye lye lirisaasaana. Ne bakabaka abo bombi emitima gyabwe giriba gya kukola bubi, era balirimbagana nga batudde ku mmeeza emu. N'ebyo balowooza tebirituukirira, kubanga ekiseera ekyateekebwawo okuba enkomerero kiriba tekinnatuuka. Kabaka w'e bukiikakkono aliddayo mu nsi ye n'obugagga obungi. N'omutima gwe gulikyawa endagaano entukuvu, era alikola by'ayagala n'alyoka addayo mu nsi ye. Mu kiseera ekyategekebwa aliddayo, alirumba ensi y'obukiikaddyo, naye ku mulundi guno tekiriba nga bwe kyali mu kusooka, kubanga ebyombo eby'e Kittimu birijja okumulumba n'atya. Aliddayo, alisunguwalira endagaano entukuvu, alikola by'ayagala, aliddirayo ddala, alirowooza abo abaleka endagaano entukuvu. Aliweereza abaserikale okwonoona awatukuvu n'ekigo. Balijjawo okuwangayo ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku, ne bateekawo eky'omuzizo ekizikiriza. Alikozesa ebigambo ebisendasenda okukyamiza ddala abo abaleka endagaano. Naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba n'amaanyi, baliguma ne beerwanako. N'abo abalina amagezi mu bantu baliyigiriza bangi, newankubadde nga baliba battibwa mu ntalo oba mu kwokebwa omuliro, n'abalala nga banyagibwa ne basibibwa okumala ekiseera. Awo bwe baligwa balifuna n'okubeerwa okutono, naye bangi abalibeegattako baliba bankwe. Abamu ku abo abalina amagezi balittibwa, naye ekirivaamu abantu balirongoosebwa n'okutukuzibwa okutuusa ku kiseera eky'enkomerero Katonda kye yategeka lwe kirituuka. Kabaka ow'e bukiikakkono alikola nga bw'ayagala, era alyegulumiza, alyekulumbaza nti asinga bakatonda bonna. Alyogera eby'ekitalo ebinyooma Katonda wa bakatonda, era aliraba omukisa okutuusa ekiseera eky'okubonerezebwa kwe lwe kirituuka, kubanga ekyo Katonda kye yategeka kijja kutuukirira. Kabaka oyo talirowooza ku bakatonda b'abajjajjaabe, newankubadde abakazi kye baagala, so talirowooza ku Katonda yenna, kubanga alirowooza nti ye yasinga bonna. Naye mu kifo ky'okuwa bakatonda abo ekitiibwa, alikiwa Katonda w'ebigo bajjajjaabe gwe bataamanya. Alimuwa ekitiibwa ne zaabu, ffeeza n'amayinja ag'omuwendo omungi n'ebintu ebirala ebisanyusa. Era alizimba ebigo ebigumu ng'ayambibwa Katonda we oyo omugenyi. Buli alimukkiriza alimwongerako ekitiibwa, era alibawo okufuga abantu bangi, era alibagabanya ensi okugibaguza. Mu kiseera eky'enkomerero, kabaka w'obukiikaddyo alimusindika, ne kabaka ow'obukiikakkono alijja okumulumba nga kibuyaga, ng'alina amagaali n'abeebagala embalaasi n'ebyombo ebingi. Era alirumba ensi nnyingi, alyanjaala mu zo n'aziyitamu ng'amazzi ag'omujjuzo n'agenda. Era alirumba n'ensi ey'ekitiibwa, n'ensi endala ziriwangulwa. Naye zino zo ziriwonyezebwa mu mukono gwe: Edomu, ne Mowaabu, n'ekitundu ekisinga obunene ekya Amoni. Bw'alirumba ensi ezo zonna, n'ensi y'e Misiri teriwona. Aliba n'obuyinza ku zaabu ne ffeeza omutereke, ne ku bintu byonna eby'omuwendo omungi eby'omu Misiri. Abalibiya n'Abaesiyopiya balimugoberera. Naye amawulire agaliva ebuvanjuba ne mu bukiikakkono galimutiisa, era alivaayo n'obusungu bungi okuzikiririza ddala abantu bangi. Era alisimba eweema z'olubiri lwe wakati w'ennyanja n'olusozi olw'ekitiibwa olutukuvu, kyokka alituuka ku nkomerero ye, era tewali baamuyamba. Danyeri essula 12. Era mu kiseera ekyo
Mikayiri omulangira omukulu, omukuumi w'abantu abo alirabika. Walibaawo ekiseera eky'okubonaabona okutabangawo okuva amawanga lwe gaabaawo. Mu kiseera ekyo buli muntu aliba nga yawandiikibwa mu kitabo aliwonyezebwa. Era bangi ku abo abaafa balizuukira, abamu eri obulamu obutaggwaawo, n'abamu eri ensonyi n'okunyoomebwa okw'olubeerera. N'abo abalina amagezi balyakaayakana ng'okumasamasa okw'omu bbanga, n'abo abaakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe. Naye ggwe, Danyeri, kuuma ebigambo bino nga bya kyama, ssa akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi balidduka nga badda eno n'eri, n'okumanya kulyeyongera. Awo nze Danyeri ne ndyoka ntunula, ne ndaba abantu abalala babiri nga bayimiridde, omu ku lubalama lw'omugga emitala w'eno, n'omulala ku lubalama lw'omugga emitala w'eri. N'omu ku abo n'abuuza omusajja eyali ayambadde olugoye lwa bafuta ng'ayimiridde waggulu w'amazzi g'omugga nti, eby'ekitala ebyo birimala bbanga ki nga tebinnagwawo? Ne mpulira omusajja oyo yali ayambadde bafuta ng'ayimiridde waggulu ku mazzi g'omugga, ng'agolola waggulu emikono gye gyombi eri eggulu, n'alayira oyo abeera omulamu emirembe gyonna. Ne mpulira ng'agamba nti, ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera bwe balimalira ddala okumenyaamenya amaanyi g'abantu abatukuvu, ebyo byonna ne biryoka bigwawo. Ne mpulira by'ayogedde, naye ne sibitegeera, ne ndyoka mubuuza nti, ayi mukama wange, kiki ekiriva mu ebyo byonna? N'addamu nti, kwata amakubo go Danyeri ogende, kubanga ebigambo bibikkiddwako era bissibbwako akabonero okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi abalyerongoosa, abalyetukuza, abalitukuzibwa, naye ababi balyeyongera okukola ebibi, era ku bo tekuli baategeera. Naye abo abalina amagezi balitegeera. Era okuva ekiweebwayo ekyokebwa ekya buli lunaku lwe kiriggyibwawo, ne wateekebwawo eky'omuzizo ekizikiriza, walibaawo ennaku 1,230. Alina omukisa alindirira n'atuuka ku nnaku 1,335. Naye ggwe kwata ekkubo lyo okutuusa enkomerero lw'eribaawo. Ojja kufa, naye olifuna omugabo gwo mu kiseera eky'oluvannyuma.